okutudde nga bakozesa ebikompula bya Bungereza. Manyi nabagamba na Uganda ekintu kyolina okumanya ku lutalo lugenda mu maaso luno. Nabagamba ono His Excellency Kyagulanyi versus Museveni, okay, olutalo lweruli tululaba. That is the physical of this battle kyemusobola okulaba ko physical yalo kyemusobola okulaba, but ekintu ekitambulya ddala munda kiri mu policies wali munda wali akavuyawo wali emizinga n'okukola ki wali emizinga n'okkuba omuntu. So fe tulabako the outside bit of this revolution naye nze njagala nnyo tutunulye the inner bit of this revolution tulabe akasajja kano tukatuusiza wakamalako ekituufu kiri nti bafeesa Edgar atuuse naye Edgar wafuuse muyaye gwe sikutegeera. So omusajja afeesa anabagamba olutalo luno shaping yalo bagala kujja mu Russia na mu China mu maktwale ga America ne Bungereza gabadde gegazanyize nnyo akitegere ekintu ekyo. Naye abamu bagamba simanyi tugenda mu second, simanyi tugenda mu third world war, byawani yabagamba tugenda mu third world war. Kye bagala okukola Russia kye kintu kye bakola Soviet Union. Nabagamba abantu bana ababiri bano beeko baana wali wakuba bali begasiddwa ko zi Germany n'abalala beeko baana ne basula Soviet Union. Kati wabaddewo relaxation y'amaanyi nnyo nga baliraxinze nnyo. Kati ekireetedde China ne Russia okutandika okwegazanyiza mu Africa era tujjukira amatwala agamu nti China ne badde etandise okujemesa abantu bangi nnyo nga balabanga hope okusobola okukola ki okusobola okweremezaawo n'okuzimba obwannakyemalira. Kati tusobola okulaba waneeno mu ggwanga lya bwe tuba tugenzeeko emabega kawo twaliwo Zimbabwe is a Commonwealth state. Nyate Commonwealth state eno yali always nga amapaati gano esudizibwa China nga China egisudiyanga wesobola giyimirizawo economically ebyaleetera Mugabe okutandika okujemera bakamaabe. Mukitegera nabagamba abantu bano bajja ne bakusudia naye nga in actual sense nga bikutabugira tebasobola kukutaasa. So China eno yasudia nnyo Mugabe n'atandika okukyusa plants zonna ng'aziteeka mu ggwanga lya China ng'etakinga over. Naye ebyaddirira ku Mugabe Mukama Katonda kati yabimanyi nga nakati Zimbabwe nakati tennaddangulu eri mu kulwana nnyo okulaba tibagijjako buloko gye baali bagitaddeko ya Commonwealth. Okitegera how are you mushi buloko eno bakuteekako tova mu Commonwealth naye bakuteekako buloko nga ziri ensi tezisobola kukuyamba ate nga ne mu Commonwealth benefits nazo tokola ki tozifuna bagiteekako Mugabe. Era Munangagwa okuva lwe yajja Emerson Munangagwa okuva lwe yajja nakati akyakola ki nakati akyalwana kulaba nti buloko ezo zikola kiziba ku Zimbabwe nenga tulaba nti economically tenina kye yabadde. Kati ekyo kigenda maaso ne muzino zi francophones zino zolaba nti Russia edominatinga wemala okudominatinga ne China najjangani nga economic buloko nga bayita mu kabinja ka wakaki aka BRICS. Okitegera ekintu ekyo. Kati bano we bakiraba nti tuliraxinze nnyo ne basala bakoleki baga kati katudde mu Africa naye kakati tulina entalo bbiri ezigenda maaso. Tulina olutalo olwa economy, tulina n'olutalo olwa politics aliddawa ogenda mu gundi osobola dda wakati wa Russia ne Zelensky wa Ukraine. Then kati waliwo ne economic battle egenda maaso eri wakati wa America ne China. Okitegera ndikiria ani egenda maaso wakati wa China ne America. Kati zino buloko nze nabagambye ffe bannayuganda wano tufunamu era tulina okusabirya olutalo luno luleme kuggwa paka nga tumaze okukola ebyaffe. Luno olutalo lwo tulusabirye lugende maaso. Wabuli weeyongera maaso abantu bano baavuwala katulaba nga dola edepreciatinze esse wansi olwaki nti baspendinga nnyo mu luno olutalo. Kati balina okwetaaga backup kyeki beetaaga gold, beetaaga uranium, beetaaga diamond, beetaaga ebyobugagga bingi nnyo okusobola okukola kyokudifendinga dola eno. Ate kati biririda ffe tubirina kati kitegeeza eri olutalo lwe lunyinyiitira fene waffe mu Africa tuba tukola kiba tufunamu. Okigera yensonga lwaki speedi ye Congo yali yamanyi nnyo olw'ensonga nti China eno yali ebyobugagga ebisinga kubijja mu ggwanga lya Congo. Kati America ng'erina okujja amangu okulaba nti esayininga endagaano zino okukola ki okugoba eggwanga lya Congo okugoba eggwanga lya China mu Congo. Endagaano zonna America ina full control byobugagga byaki byobugagga bya Congo on behalf of the Congolese government. Okitegera ekintu ekyo. Kati ne bano abagundi bano aba Russia n'aba China nabo kati beetaaga naye nabagamba ensi ze baafunamu control si ze ensi za interest gye beetaaga nedda kubanga kati saawa eno balina control mu Mali, balina control mu Burkina Faso, balina control mu Niger. Okitegera gye balina control naye ate interest zaabwe ne target yaabwe kuba oba otunuulidde production y'ebintu ebasinga okutunda aba China n'aba Russia bano babijja mu Africa. Ate mu Africa bano bajja eno mu East Africa
Congo ne Uganda wotunuulya zino zi smartphones basinga okuseera cheap ezo ebizikola product nabaga bagita coltan product ye eririddawa eri mu ggwanga lya Congo kati yo mu America akimanyi nti asobola okuba industry y'abantu then ne bino biroketi biki ebyo ne gundi za products ziririddawa ziri mu ggwanga lya Congo kati ye wakigattagatta wane nalaba nga kikola bulungi nnyo okitegera ne bano desperate gye balina okukwata Uganda eno giteeka mu BRICS amangu ddala ennyo okulaba nti no bagira then baleeta akabinja kannaamu bakagatte wano ku Uganda simanyi ng'ono chairman wa kuno nga chairman wa akabinja ako akatalina makulu kubanga kasookedde nga bamusalako buyambi teri kye kaali kamuyambi okitegera akabinja ako teri kye kaali kamuyambi kati bo kyebaagala okukola kyebaali babala nabo nti nga bamanyi nti basobola okukwata wano ensi bagiteekeko amagalo gaabwe then basobola okukola ki basobola okuba Omumerika n'Omungereza nga bayitira mu BRICS kakati n'abagamba mwe gwemumanyiranga muki mulala okitegera kati kye bakoze abantu bano dola eno weyeyongedde okuba escalatinze olutalo lwe Ukraine bali escalatinze batya Storm Shadow ebikompola bino ebyokyeza ekitundu ekyo mu ggwanga lya Russia Storm Shadow ebikompola bino bya Bungereza okitegera bya Bungereza yakutte Ukraine ne mu Storm Shadow nenda kugaye Bungereza eno yo tetwaga twelabire yeri mu Africa wano especially mu Uganda nabagamba Uganda yo yekyusa Africa kiddamu Uganda yekyusa Africa teri insi ekyusa Africa ne weziterera zitya nga si Uganda yekyusa Africa ekyo kyonjagala mu kimarking ekintu ekyo okuterera kwa Uganda kwe kuterera ka Great Lakes region kwe kuterera kwa Africa before Uganda ngatennakyuka temusubira emirembe mu Africa wano temusubira emirembe mu Great Lakes region mukitegera ekintu ekyo nze simanyi yabikola bwatyo nenga bwe kityo wekiri okubanga tunagenda nnyo wano mu kuba kw'omuntu nabagamba mu history katono nnyo ketwagala okuvaako njagala mutunuulye bano abantu bano bazimba abantu bano mu kiseera kyekimu communist babeera bazimba communist agenda okutambuza communist policy wano ate ne ba democrats babeera bazimba agenda okutambuza gundi capitalist policy mu kiseera eki kimu wayagala okakasa kino tuddawa katusooke tudde ku katono nabagambe tuli ku gundi ku bwatu waliwo chairman akubiddwa sponsor w'abano yakubiddwa ebikompola bibinnyo era plant bazoonoonye babadde akolera obuganga ne rockets kitegeeza ki kampu eri mu kweraliikirira bino byewagawagambo bayitawo unopposed nabagambye abamutunuulye butunuulizi akakalulu tugenda kukaddamu konna tugenda kukaddamu aka parliament just twagalako president then tugenda kukaddamu aka parliament mubaleke beegiriise ekigotta entula so tugenda kukaddamu ako kote mubyeraliikirira so nze just njagala nkulage kasitona amaanyi ga police gano genda manya akasajja tukattamu omuntu nze nabagamba wano mu Uganda nze muntu in fact ne his excellence Kyagulanyi musinga hope nti Uganda egenda kukyuka kwanza wentunulira ebintu bino ndabanga buli we tugenda police eri mu favor ya change wotunulira foreign policy eri mu favor ya change wotunulira history ali mu favor ya change ate kati wotunulira ground kagwamu bugwi so nze nabagamba nze siri omu kubeera liikirya biki bigenda maaso mu domestic policy for as long as we have afaananyi ka muhoozi nowe UK sinabirabako saagala nnyo kwogera bintu bye sitalinaako mutwe n'amagulu muhoozi nga bamwagaza ki UK muhoozi nga bamwagazaayo ki nabiwuliddeko buwulizi muhoozi talina makulu mweno revolution talina makulu abantu abamatali nga bali basatu asooka ye his excellence Kyagulanyi owokubiri Museveni owokusatu ye Salim Saleh abasigadde awo simanya ayinza okuba nga yagenzeeyo ko bugenzi okitegeera naye it does not matter in this revolution talina nnyo makulu yes just tato yagala mu stage ngawo naye nga mweno revolution it does not matter bali basatu so era olaba nti ne ambassador wa UK tamusinkanangako wadde prime minister wa UK tamusinkanangako abantu yali asinkanyeko abe Russia ate bali mu bamutute ku introducingira ba communist bano ne ba communist bagenda okulaba nga tafe bali ngo batasuutinga gundi zaabwe ze bali betagolo ensonga nti yayita ina ground so that one doesn't matter bayinza okukola photoshop waabwe ne bamubawa nze nabagamba njagala nnyo video ezitambula okitegeera njagala nnyo video kuba that is evidence nebino ebifaananyi kono photoshop yajja ate ne video zino batandise ziteeka mu AI era nawe twatulina engeri gye tugirabamu netumanya nti eno ntuufu okumanya nti obutuufu bwayo n'obukyamu bwayo nakugamba bano bo buli kimu kye bakola bakipostinga mukiga so kyebabeera tebapostinze babeera balimba so nze sinabirabako ebyo byona muno yagenze mu UK nasinkana abaayo yamanyi ndikirya n'abagesera Zaina ndikirya nnyo so
nze mbadde nkugamba nti wano nakugambye nti bano ba capitalist babeera bazimba owaabwe n'aba communist babeera bazimba. Lwaki? Njagala tudde mwaka gwa 1980 awo. Mwaka gwa 1980 emyaka 4 kati egyakayitawo aba communist baali bazimba omuntu gwe bayita Thomas Sankara. Okitegera? Baali bamuzimba. Wabula always bano babaleeta baba balina okwerwana bano ababiri omu abeera alwanyisa munne. Okitegera? Always omu abeera alwanyisa munne. Kati bazimba Thomas Sankara ne bano nga baleeta Yoweri Kaguta Museveni. Okitegera? Yensonga lwaki ye ate ali mu fiya yamanyi okubanga akimanyi amanyi consequences bano be bamuleeta. Nkiddamu akalwako mukalaba ke tugendamu bannanyigo be bamuleeta ku ntebe. So nze bigenda maaso tunazine ngamba ya ono bamuyita Kyagu. Okitegera? Inze ngamba bugambi yes ono bamuyita Kyagu yachanga police. Hey wamanga mwakanya kyemba gamba mukimanyi nti nno olutalo bulijjo lwembaga awula banani nabinje byokubasomesa mutekeeko data kuno kubanga akabinja ka Fisadi akabinja ka Museveni twakamazeewo da kaweddewo dda era kati mbalabye baleese baana bato baleese ba Musiri David baleese ba eno bagiyita revolution ba ani amuwadde akatebe ono bagiyita revolution ani amuwadde akatebe bagiyita akabinja ka Fisadi 1962 akyuse historically waliwo historical event yekoleddwa National Unity Platform temunnagimanya naye ffe ba historicals yawedde dda endagaano etutuusiza mu bizibu byonna ya Apollo Milton Obote ne Sir Edward Lwangula Muteesa ow'okubiri omwana agimenye nkiddamu agikubye n'agiteeka ku ttaka era mu 2026 politics wa Uganda agenda kubeera n'ebibiina bibiri awo tujja kujja tukyali mu foreign policy just eyonkonyeeko bukonyi tukyalina bingi ebyokulaba wano record ziri mu kumenyebwa. So mbadde nkugamba nti bano baleeta Thomas Sankara ba communist nono nabo ne baleetani Yoweri Kaguta Museveni era njagala mujjuke nti ono yakwata entebe mwaka gwa 1986 mwaka gwa 1987 awo nga tuyingira 88 Thomas Sankara yattibwa Blaise Compaoré yali azze era yakwata Burkina Faso eno n'agiza mikono gya France kino kyenabagamba nti ono wabanga ashapinga ekintu always babeerwana amabega kawo mwali mulabye ono waba communist mbu ayagala kujjako Uganda ajja kyalire Muhoozi Kainerugaba oli naye we yagende South Africa n'abagamba kale eyo kyakola kirungi nnyo naye mbadde mu challenging agendeko mu kalulu. Yes mbadde mu challenging agendeko mu kalulu. So twalabako ku lutalo lw'ebigambo wadde ono yali agateekamu action. Okitegera ono yali ayagala kuteekamu action naye twalabako ku lutalo lw'ebigambo wakati w'abana ababiri owa communist n'owa capitalist. Okitegera nga baweerezaamu okuzijjabu naye tujja kubira basenga ono agituulako kuba always waba communist yasooka okutuula ku ntebe ekyo so saagala mwirabye. Thomas Sankara yasooka Museveni kwata obuyinza naye ate Museveni yali akakwata obuyinza wayitawo ebbanga ttono nnyo Thomas Sankara nattibwa Blaise Compaoré in conjunction with waba capitalist Yoweri Kaguta Museveni. Okitegera awo Blaise Compaoré n'awamba. Okitegera era by then kyesagala era mwirabye world order. So bano abantu bazimbira mu kiseera kyekimu ate mu kiseera kyekimu tebalemerwangako ba capitalist kutuuza muntu waabwe ku ntebe. Ekyo kyemba kakasa era ensonga lwaki mbagamba nti mulakadama oba tonnasiba bintu byo please tugenda kuteekawo limiti kasita toyingira Uganda mu bbanga bweriti toyingira. Capitalist talemerwangako kutuuza capitalist ku ntebe ate capitalist balemezaako n'abantu ku ntebe basobola okuba omuntu akalulu bano bagamba tetukakkiriza tukuganye sigwe wawangudde naye ng'ekituufu wawangudde naye olwokubanga tebakwagala ne bagaana kyovola Raila Odinga ebbanga lyonna yabaddewo nga opposition ng'ajja oba awangudde oba tawangudde tagituulako ayina lolo gye bamuteerawo okuzannya e Kenya era gy'azannya epaka kufaako tafuze ku Kenya naye nga always ye bamufuula spiri abadde w'amaanyi mu ggwanga lya Kenya. Ne bano ba capitalist bwe baali bamuzimba baali bamuteekamu ekyo ekifo nga kyalina okubeeramu ebbanga lyonna mu byobufuzi bya Kenya awo eyo lolo gy'abadde alina okuzannya. So bano ba capitalist tebalemerwangako okutuuza muntu ku ntebe kitebakikulimba not this one. Si mu Uganda wano tasobola. Mwenda bagaye kati ndowooza tukyalina nnyo nankaana z'amaanyi nnyo wano ku internet kubanga nabagamba tiwogenda okakasa nti poliisi eno yeri mu revolution yeno tulinde nga bano badraftinga constitution yabwe. Copy ya constitution ya National Unity Platform gyegenda okukola mu Uganda twagifunye dda. Nakugaye genda otunulye article 1 egamba etya. Ndikirya nnyo Ssentongo Ssentamu.
Okitegera weddira nkima ate weddira mbogo kale kwegamba tugenderawo nakugambye oba oyagala okakasa nti poliisi y'abantu yerimu eno revolution nabagamba nti bano bo ba Democrats always article ebintu byabwe bifaanagana babeera ne article emu era mu article ezo ze zirina okusooka mu constitution yonna yonna gy'ogenda okukola okakasa gy'ogenda kukolera wansi waba capitalist oba bane ba Democrats. Kaakati nenkugamba nti nze nataddewo challenge nina kati emitwalo waliwo yayongeddeko ne giwera emitwalo 10 nze nabadde nina emitwalo 2 yayongeddeko emitwalo 8. Njagala otunuulye article number 1 mu priorities za national unity platform webanga tefaanagana ne article number 1 ya constitution ya Museveni emitwalo gyo 10 gyewangulire ate woogera webikule motu wabiri watu etaaga data ebikule otu wabiri genjaga otunuulye mu priorities za national unity platform article 1 priority number 1 then wali mu constitution y'abano ebeera article number 1 egamba etya lwakuba bano bagikutte ne bagikola ki ne bagisplitinga okitegera naye nga bwenna kyekimu kubanga nabagamba nti bano ba capitalist bo poliisi yaabwe always buli nsi yonna yonna ng'ekkiriza mu capitalism article number 1 ebeera yaabwe kati gwe noyongeramu ebibyo kyovula zonna zimenye okuva lwe yajja ku ntebe naye ene mulemi okugira akoze byonna buli kyayagala biganye n'asindika bampuga ne basaba liivu mu parliament simanyi baleeta constitution simanyi parliament and constitutional review simanyi baleeta zima amendments article ye balemi okukyusa baba giyize emirundi n'emirundi tulondere simanyi tulondere president mu parliament ne baleeta muno simanyi bakyuse constitution simanyi abantu beeronderenga buli kimu buli katogo kaabwe bakakozaawo naye bamaliriza nga bikoze eki nga article eganye okugikwatako eganye kuba lwaki waliwo badefenda baayo kakati naffe essaawa eno ekintu kyetwale zino article zonna muziveeko olutalo lwe tuliko lwa article number 1 wetuli lwe olutalo kubanga tulwanirira ki democracy tulwanirira freedom tulwanirira ddembe ly'abuntu ye article number 1 kati oli yagirwanyisa jijjawo ffe tugirwanyisa kubeera wateekole mu bulambukulukufu bwayo gye tuli mu kulwanira kati bino priorities ezisigadde okuva ku emu okutuuka wansi ezo zijja luvannyuma zezaabwe these are our interests okitegedde ezo interests zaffe ze tulina era gavumenti bwetu yalina okuzituwa kati interests z'abazungu zino ye priority number 1 oba article number 1 ebeera mu constitution yo kati ffe kiri kyetulwanira kino kyenabagamba nti nze revolution eno oba akalulu kano nsaba nnyo kagwe na mirembe kubanga akalulu kano kyakabi nnyo mu nyankole wa Bobby kyenabagamba nti akalulu kano nsaba nnyo kagwe na mirembe lwaki oli alwanyisa article number 1 kugijjawo ayingize communism policy yensonga lwaki yaleeta akabinja kannaamu legi 77+1 n'abiteekaawo then yamaliriza aleese economic block gye bayita BRICS agitaddeawo kati noono naye agamba naye njagala otunde article zino ze ziri mu kwekuba ono agamba tugenda kugiteekawo ateekole oli agamba ngenda givaamu nyingire policy endala akati waliwo badefenda waliwo abawagooli waliwo n'abawagooli bananyini police eno bali kusaidi kino kinabagamba nti Omumerika n'Omungereza tosobola kubateeka kati kusaidi ya Museveni tebasobola era okugenda okumusisinkana zino engagements zibamusanga babeera bamugamba mukulu ogenda giwaayo mukitegera ogenda kugiwaayo kati zino engagements nga zino bweziti ambalage nabagamba ffe tusoma tulabako katusookere wano oyo mulaba oyo nabagambye kati ono olutalo luno oluli e Ukraine lwe lumu ne olwe Uganda naye lwakubanga ki bikyuka bukyusi mu policy ono Zelensky ayagala kuva mu kintu kye bayita communism total blockout okitegera ave mu communism adde mu capitalism okitegera Zelensky ayagala kuva mu communism adde mu capitalism kyayagala okukola ye Russia amugamba tojja bigendayo kati nja kuutula kati bano bali ku side yani ya Zelensky naye njagala ojjukire nti Russia eno bagijeeka amatwale mangi olaba Alaska eyo ewali ensinkana Donald Trump ne Vladimir Putin yali twale lya Russia okitegeera yali twale lya Russia baagira ne bamuwujja ne balimujjako ne balizawa ne libeera among the states the United States ezikola United States of America lyali ya Russia ne balimujjako kati essaawa eno ono naye kyali mu kulwanira kati ono Stama ye gundi wa Bungereza kino kye nabagamba nti abafuga ensi eno ne oba weepanka otya beebo
bano abafuga ensi eno gwe buli lutalo lw'oyagala okutinkula buli lutalo newe lubeera wano eziri e Sudan zonna bazibeeramu entalo zonna ezigenda mu maaso mu nsi bano bazibeeramu naye gwe okizannya otya ekintu ekikutaasa fakita ekutaasa y'abantu ng'eri ku sayidi yo kati bano bagenda okujja sayidi yo nayona gye babeera bazzeeko always ng'olina ki ng'olina numbers kino kyenkugambye nti bano aba NRM yero beerimba tebasobola okitegeera tebalisobola tebajja kusobola lwaki factor number 3 tebafevalinga kubano zebayimirirako tebafevalinga kati ono Zelensky yayingidde endagaano ne Bungereza yasayininga n'endagaano endala nani n'Amerika okitegeera kati kye bakoze ono ne bakwata ebyokulwanyisa ne babikuba ne babimuwa n'akwata n'abikuba Russia ate ku luno yabyogedde nti Bungereza tweyanziza nnyo yebaziza Bungereza olw'ebyokulwanyisa byamuwadde n'awujja Russia kati olunaku olwa leero yes olukesiza olwa leero kiro kya leero long range missiles okuva mu ggwanga lya United States of America jukira ejjo kosajjo wabaddewo oluyombo wakati woono ne Vladimir Putin nga Donald Trump amugamba aleke Donbass Russia agitwale namugamba kikafuwe kati eggulo ono wa Ukraine n'akwata ebikompola by'abantu abangereza n'abikuba Russia n'abimuwujja kati babazo bimuwujja nga yonoonyeyo plant ne yebaza Bungereza okumuyamba kati eno yabadde asindika sigino ng'alaga Trump nti gwe wadde twasayininga naawe endagaano naye otatuyambako tugenda nani na Bungereza okitegeera kati kitegeeza ono aba akyamufudde underdog essaawa eno America underdog ku Bungereza aboggola nnyo okusinga America essaawa eno kakati n'America naye okutaasa gundi kakati ate abikutte n'abiwa Zelensky agenda abikube Russia okitegeera n'abiwa Zelensky agenda amuwujje era olunaku lwa leero ku makya bituuse kati Russia bagenda mwongera n'ebikompola byaki kuba Russia yakakutte omanyi obeera n'akantu ng'okimanyi nti kanafu ojja kukakuba naye nga tekapowa nga kakwasa busungu kati ono kyakola ate ekintu ekyo bakimukolako era still bano ababiri nga bali mu Afghanistan under Soviet Union okitegeera under Soviet Union bakimukolako bano bakwata Afghanistan ne bagiwa ebyokulwanyisa ne bagiwa ne ssente Afghanistan nerwanyisa Russia okumala emyaka musanvu nerwanyisa Soviet Union okumala emyaka 7 era Soviet Union bagiwangula Soviet Union okugwa kwayo kwava Afghanistan era bwe bakubuuza okugwa kwa Soviet Union kwatandikira mu Afghanistan olutalo olwo balukonya kati nono naye yali amanyi nti nno America agenda kulumba Venezuela kati nga naye yeetegese akwate ebyokulwanyisa abiwe Venezuela okitegeera Venezuela naye tandika bikasukawa eri etandika okwonoona economy America teyalumbye kati ate naye yegasse Ukraine n'abagamba olutalo luno abamu bagamba simanyi tugenda mu nuclear war third world war tesoboka ebisoboke bye tebabalimba era omuntu omu agenda kupowa bupoyi nga economy bagikulwashinga nga bagiteeka ku ttaka nabagamba Iran eyo yaliko eyakabi ng'erina ssente otunula Venezuela eno abasajja bano bajaavuwaza abo boolaba babiri abo nze mbagambe history w'abano tebeerijjangako muntu n'alemezebwa so meeting eyo lwawedde bakutte ono Zelensky yakutte Russia n'amuwujja ebikompola bye okitegeera ekintu ekyo so ono nabagambye ono ayagala kulaba nga ava mu communism era bajja kulwana paka wakyemanyi bano abakapitalisti bano tebapowa game tebakulekerera babeera nawe ne mweyiriba paka ekye bakola Asadi wamala okucyanga akalulu ka 2011 bano abakapitalisti beegatta n'abayeekera ne balyoka bakuba Asadi paka 2020 bwe bamugjeeko bo bano tebapowa lutalo tebajja kuluma muno bajje direct bazikube naye bakwata ne basooka ne bakuteeka mu state ey'okwavuwaza nakugambye ono ali mu state ya bwavu Uganda tuli mu state y'obwavu bagituteeka mudda naye kyalina stage bakyagimaintainingidde naye senga azanyira mukano mugenda kulaba tabbu nabagambye tetunatuuka kusitula ku iribalo ya sente naye nga very soon tujja gisitula oggula omugaati so meeting eyo yavuddemu bikompola kakati njagala balaga nti olutalo luno lwe lumu nabagambye ono alwana kuva mu communism kugenda mu capitalism kakati katuddeko eka njagala tuddeko ewaka nabagambye njagala mbasomesa ebintu bino mubitegeere lwaki tulina okugenda ku street twekalakaase tujjeko omusajja katuddeko ewaka let us come home ekifaananyi kyawaka tekirikkiriya ekifaananyi kirikkiriya kuba njagala balaga His Excellency Kyagulanyi ate nga atudde ne
ekifaananyi ekyo simanyi lwaki senga wali alina ekifaananyi ekitono tuno yeyandikinyambyeko so ekifaananyi ekyo kyewaka okitegeera ekifaananyi kyewaka kati bano bakuyetinga omuntu ayina okudifendinga poliisi eno mu Uganda nabagambye olutalo luno luli mu nsezi luno olutalo lwe lumu ate agendas ze baagala zonna zifaanagana only ati ekye Uganda ntiyo stake eri high y'amaanyi nnyo olw'ensonga ntiyo ejjudde ebyobugagga ate yekyusa Africa eyo naye olutalo luno lwe lumu kati mulabye Zelensky ng'asinkana ani boosi w'ono prime minister kati ono deputy woli era kibana abana amateeka gakola ono gwe bakwata mu mukono his excellence Kyagulanyi oyo mukono gugo mugula amuddugavu so ebifaananyi byo mubirina just one wange kiganyo okola kiganyo okufunda kati ono ate naye asisinkana ono epolisi yetya yemu democracy gye tulimu ba democrats mbagambi bali mu lutalo naki kakati akasembayo ke kano ko oyo mulabo oyo ebifaananyi bino nabyo bigira binkyankalantako so amuhozi kaine Lugaba so kuteeka mugundi nga sinkanyo wa China kati bano bo baagala kuva mu capitalism policy ogenda mu communism policy kati wano wali okulya nokombe suwani bano baagala kuva mu capitalism kugenda mu communism nani interference policy gye baagala okuyingiramu okigira okuva mu yaba capitalist bayingire eyaba communist kati lwagenda okubeera tabu wano nabagambi luno olutalo lwe lumu lufaanagana bulungi nnyo naye ate mu record nabagambye nzirwaki gundi zange ziri waggulu nnyo record oba historically teri muntu yali avudde mu capitalism n'agenda mu communism naye nga ate ensi nnyingi nnyo ze tulabye nga zivudde mu communism ne zijja mu capitalism nga ziyambibwako ba capitalist ababiri bana ababiri combination yaabwe ng'eri mu lutalo ye ya Buganda ne Busoga ye ya Buganda ne Busoga mu Uganda awo combination ezo bbiri bweziti as just watch the space omanyi bali wano beebuzabuza ne bakola kinaye kugambye combination bbiri Buganda Busoga America Bungereza e combination tedemerwangako mu nsi yonna teri gye bali balemeddwa teri era gye bali bagenda okulemererwa Japan mu Hiroshima ne Nagasaki babakuba nuclear baji bakuba baleme kuswala ne bajja ne beetonda naye nga agimukubye ensi neddawo ne batandika okukolima ate America wakubye nuclear naye nga amukubye bo bano babayita okulemererwa nnyonoona ati waliwo ebintu ebimu nga byo tebeetaaga mbuno byakulemererwa nnyonoona nedda baaba nga byo bajja kujja bakuwujje buwujja okola eki olyoka okitegeere ki ekigiramu so eno bano kye baagala okukola nkugambe shaping yaabwe kakati awe wali obuzibu ate kati bwe tufunye wano mu Uganda mu ggwanga lino Uganda omusajja ono yeeyingiza entalo bbiri Zelensky ono omulaba ali mu lutalo olwo Zelensky tali mu kulwanagana na China Zelensky ali mu kulwanagana na Russia yokka Russia kyova olaba Russia tazze direct mu bino ebintu China tazze direct mu bino ebintu Russia yeekwese mabega gani ga China okitegeera mu luno olutalo kugambye entalo zino ze zimwe mu Uganda olutalo lugenda maaso lwakuba Uganda kye byawukanamu Uganda tulwanira mu policies ate bano balwanyisa bikompola nenga olutalo lugenda mu maaso okitegeera kati ono wano kye bakoze ekizibu kwegatta mu ntalo bbiri n'ayingiramu tosobola kulwanagana mu America ate n'olwanagana ne Bungereza at the same time okitegeera kati Zelensky ekyo kyovulaba ye ayina akagundi akabembereza era China eno buli weevaayo ennyo nga bagigamba ssebo gwayambako Russia okunyigiriza Ukraine nga bamukuba sanction nga China asooka nga asirikamukko okitegeera lwaki Zelensky ono ayingiridde olutalo olwo lumu ayagala just kuva mu communism eya Russia ayagala kuva mu colonial master we agende mu capitalism agende mu colonial master abalala okitegeera naye ate wano mu Uganda ono ye yalangirira entalo ezi bbiri zonna mbw azisobola ozirwana ziri ezi bbiri olutalo lwe luliwa olutalo olusooka lwe lw'okuyingira akabinja ka Nnaamu okitegeera lwe lw'okuyingira akabinja ka Nnaamu olina kugambya oyo mu Russia awo kitegeeza oli mu lutalo bayita decolonization Ukraine lweri mu kulwana Ukraine eri mu kulwana lutalo decolonization gyovola Ukraine ogamba fe tuli sovereign state tujja kwekuba ppaka okitegeera ono yayingidde olutalo lwe bayita decolonization kati ono naye yaluyingidde ng'ayita mu kabinja ka Nnaamu kati ate on top of that bayingidde olutalo lwa de-dollarization kati kitegeeza ono yeesibyeko entalo bbiri aina military aina political war aina ne economic war agirina okitegeera kubanga yayingidde olutalo lwe bayita de-dollarization luno olutalo luno si lwa Bungereza terugikwatako olutalo luno
olwa de-dollarization lutalo lwa America osigera lwa America era America afaafagana n'aba China kugambye wano yamutandikidde mu ggwanga lya Congo wano ku lukalala lw'omuddugavu yamutandikidde mu ggwanga lya Congo ate nga yamukubye hands down osigera yamukubye by next year Chinese company zonna zaweereddwa ultimatum okuddamu okuregisteringa oba zifulume eggwanga lya Congo next year mu January zifuluma oba okuddamu okuregisteringa mweri line gye nabagambe yazimbibwa mu America mwe balina okuyita baregisteringe okitegera genda okumonitalinga ebyobugagga bya Congo kampani za China zonna zagambiddwa okukola ki okuregisteringa mu eyo line oba si ekyo zigenda kufuluma bagenda ziconsideringa nga illegal companies okitegera oba illegal miners kati omanyi America kikyazaako blackout ebeerina okukola security okitegera kati olaba nti obedde bamumaliriza kati ono naye yayingira olutalo olwo ng'ayita mu kabinja ka BRICS okitegera akabinja ka BRICS n'ayingira economic war okitegera kati eno economic war nze nabaga nze ntunuulira abantu bano nengamba naye abantu bano bakye ekibawaga oba ekutte kuki kubanga obatunuulira ddala nga bawedde kuba osooka n'ojja wano n'otunuulira economy n'ogiraba nolabira ddala nti China talina ssente zaateekamu okujjako okutwala okitegera nga talina ssente zaateekamu okujjako okutwala kati ono ayingidde olutalo lwa de-dollarization aluyingidde alwane mu kabinja ka BRICS era twafunyeeko ku gundi twafunyeeko ku results z'okuyingira de-dollarization batukubye ku sanction nabagaye batukubye 15% oluvannyuma lwa Jessica Alupo okugenda mu ggwanga lya Brazil mu lutuula lwaki mu lutuula lwa BRICS olwabaddeyo twalozezzaako dda naye nga n'endala zikyajja okitegera zikyajja bakyatukuba as long as tuli ba BRICS member bakyatukuba yes olwo lwennyini lwe twogerako muganda wange lwakuba saagala kwogera lwe ya earth metals batandika okumbuuza ate lwe ya earth metals bye biki bwabitegedde ngamba minerals nze nkozesa minerals kyekigambo ekyangu okitegeera kyekigambo ekyangu olutalo olwo ono target ye ayagala akube economy ya China ye addemu agire kyovola bakati China America ezemu nezukusa zi company zonna zebadde yagala zine zizimba amaato ezizimba ebidyeri bagamba iPhone inatandika kati kuzimbibwa mu America so in conjunction with Indian companies bagala kujjawo contract eri wakati wa America ne company gye bayita erinnya lyayo ngosijabidde erinnya yajijjukira ekola iPhone mu ggwanga erya China so ezimba zigundi ezo okigira bagala kusazaamu contract iPhone ezimbibwenga mu ggwanga lyaki lya America mwabalabye mugamba TikTok bato tuwa shares tugenda jiggala bamaliriza nayo bagifunye company za Huawei bazigamba tezigenda kuddamu kugira teke mu American government yeguze shares mu zine zikola cheap okigira buno obukola cheap companies eguzeemu gundi nga Microsoft n'abalala yabiguzeemu gundi yabiguzeemu shares bana batukolera zi laptop gwalina laptop ya Intel ya laptop kampa America yaziguzeemu government yaziguzeemu shares so eyagala nayo kutandika okumonitalinga nga China webadde ebikola security yayo bagenda kikola batya okitegeera kati nono wakola ki wali then badde nkyakugamba nti ono yayingira olutalo lwa de-dollarization nti olutalo tujja kumala kuba tulina entalo nnyingi nnyo ate nga tuli banafu okitegeera kati tosobola kuyingira BRICS oleda abasajja bakimanyi nti olina trillion 13 eza gold mu kitundu kimu nabagamba Uganda eno oba ogitunuulidde eweza trillion 4 aga gold trillion za dola njogera ku dola sogera ku billion mujja kumbuza lwaki tuli baavu tetulina political will tulina babbi kyovola babikwata ebyobugagga ne babikubako embago kati tubitundira ku black market Uganda eneweza trillion 4 eziweza kati there is no way mwe munsi muno America wagenda tutunula okwate trillion 4 eza dola ozije mu circulation tosobola kutunuulira trillion 4 muzimanyi trillion 4 billion 10 emirundi 4 olwojemu billion emitwalo 4 eza America ozije mu circulation ate jukira sente zino buli ozija mu circulation economy ebeereka wezo ziba tezikyakola magoba okigira ekigagawaze nsikubeera na sente mu circulation nti ogenda n'okufuna loan oba noteka sente mu circulation ziba zikola amagoba bwe zitinga zeetooloola kati gobo zije mu economy kitegeeza that is complete shutdown
ezo trillion amakumi ana bagajjemu kati okwate ogatteko neze Congo trillion ne trillion then buli obusamambiro babajje bagattako bugasi bakunganya bukunganya nkola kyokweza kati loza nti agenda kutunulya bwati ebe mulimu nti simanyo nasinkana ambassador wa America bamugamba police ojja kukola nga bwekola baba ona abagamba ne lwaki temuli ojja kukola nga bwekola kino kye nabagambye nti fe iPod tetugyetaaga wabula bali be batwetaaga iPod yetwetaaga siffe lwaki already tulina police eri active yeyo nkugambye eyo Zelensky watudde uyavuddaawo bamwadde ebikompola n'agenda n'abikuba abantu naffe batubba akalu bano bagenda tuwa ebikompola tubikuba omuntu ano manyi buli wenjogera ekintu ekyo kiruma nnyo bano bagundi kagamba abazungu bagenda balwanirya mukitegera kano mukasale mu abazungu bagenda kulwanira Uganda bagenda girwanira mukitegera bagenda kugirwanira kikyo mukitegera abazungu bagenda kulwanagana we bali sengona azanyira ku police yaabwe bibyo oyani egerye gundi yaddi mwaka guwedde bali betegekera ki bano bali bazimba alliance gye bali bazimba okitegera gye bali bazimba ono senga azanyira mu police yabali lutalo teri kirala okitegera tedi kirala kambwe ku masanyalaze bafune content wencha record this mbagambye sengona akwata mu kalufu tugenda mu lutalo wakati wa people power nga ye side y'aba capitalist ne NRM ye side y'aba communist aba China n'abarasha byebino zino nabagamba nze class yange obanga obongo bote buweza 1 GB totulawo belinda action zino zensomesa wezina bazituuse awo utandika ofune content osigira yange class biramba 1 GB ngewera kugambye ono ekyamusinkanya bano kuzimba alliance nga yetegekera 2026 nga yetegekera naffe ebbanga etubadde tutambula mu America ne mu Bungereza ne mu UN twetegekera 2026 kitegere ekintu ekyo twetegekera tetulina mundu naye tulina emundu zino zigenda kutokota mark my words ne wendi basiri omujja gamba nabagamba ne wendi basiri wakalute mugenda kulaba kutia gas ne katonda nyambye nga wendi kati ne 2026 wenne wendi basiiwo mugenda kuzira banga zitokota senga kazanyirwamu zigenda kutokota ekyali Libya wano kigenda okujja wano segedde ekyali Libya wano senga kazanyiramu bwe no situka boti nakugambye gwe obo activating police ya wano obo yagaluka kasache nkugamba ugaye tunulya article tunulya priority number 1 ya national unity platform omala kutunulya priority number 1 ya national unity platform ogenda kakasa kirasi yaffe ndife twamalayo okitegedde era ogenda tambula wano ku app ng'ovimba buvimbi ng'obagamanze ensomera wa Dr. Shama teri agenda ku challenge wano ku app teri we kasona bagama ati ensomera wa Dr. Shama teri agenda ku challenge wano ku app bonna bagenda tandika kuyomba kale kagamba nti abazungu bagenda kujja wano ebyo bagenda okubeeramu mwenna simanyi kabayingira mu mutwe kabagamba abazungu bagenda balwanirya iye otherwise tetwandise mu police yaabwe twandikedde ku macha nga tutandika buli omu akola bibye okitegeera omunga akwate mundu nga yewamba naye bagambye era akugamba wakugamba muno muleka amenya amateeka abatategeeza aga constitution ye abategeeza article number 1 nabagamba eyo UN charter human rights egwa mu universal declaration of the human rights charter eno si byaffe bino era article gira mu priority number 1 wali kweri democracy oba kano ke bakugamba constitutionalism article number 1 ya national unity platform constitution si yaffe constitutionalism tagambe ya Museveni agamba ya 1962 ukitegeera agamba ya 1962 yayogerako ye constitutionalism je tugenda okuzaawo enfuga ya mateeka nti akalulu akasooka kali ka 1958 tekali mu tear gas aka 1962 tekali mu tear gas kati bano kibagamba kibagenda okuleeta that is foreign policy okitegeera kati noono naye yali anyweza bano kubagamba nga bamugamba mukulu unaakera ku machano weewamba abantu ne batabawo kye bakola fe tugenda kukolera nga Traore
Okitegera tugenda kukolera nga Traore naye we twogerera kati ebintu byatabuse nabagambye wakakaza nti no police tujiwangudde buuza bafuutu soje baliwe yakubiddwa ku tear gas kati babakuba bunene obuntu bw'amasanyalaze buno obw'amasanyalaze we bakubise obwo naye ate nabo babeera beekwese takalaga nti naali mukamukuba kati banyiga obw'amasanyalaze obutiiza obwo bwe bakubisa naye bwe mutukwatirayo muntu omu bw'ati tujja mulabisa ICC naye mubejjeeke ne mukamaawe akasirikale kakuba tiiza kakuba ekifaananyi tukawanike ajja kakuba jjeeke swi akonako bakaliyewo wetulaga ekyaweesezza Norbert Mao bwa pulezidenti bwa iPod kubiriza dialogue kyekyamuweesezza bwa pulezidenti bwa iPod kubiriza dialogue so gwe munna Uganda akalulu kawambibwa dda abazungu mwe bali bakawamba dda nakugamba balinze gwe kola event ezi esooka kukalonda ensonga kitulina okuba tulonde mu bungi nakugambye mark my words internet tegenda kuvaako tagenda kugijjako kweri ensonga lwaki bakuŋŋaanya ebyenkumu bino baagala kacyangira wali nga kava ku district ogenda ku tali center naye ate already tugenda kubeera ne manual results kati manual results ogizigenda ku challenzinga zitya zino okitegera bagenda kubeera mu manual results okitegera so luno olutalo nabagambye luno lwa policy ziranze n'embagamba ensonga lwaki nsaba dialogue kati bano obala abasinkana bano abachina n'endagano mwazirabe ezaasayiningiddwa dda bano senga gavumenti yaabwe etulemerera endagaano ezo bagenda za activatinga mwalabye endagaano ya Wagagayi bagisayinize ebirombe byaffe nga abachina babitwala mwabirabye mwalabye endagaano ya Kaluma daamu mwagirabye okitegera bazisayinize dda mwalabye eno kuba waliwo oluguudo lwabadde bagenda okuzimba mulaba nti ono asembeza China Tech kakati ffe naffe tumugamba mukulu mugenda kufuluma wano mu America sookojje kati gyobolaba era kati gwe mugayi gwawakanya bino byenkusomesa nkugambye kwata bukwasimba onayo ya mutwe ogende mu ggwanga lya Congo olabe ekiriyo Abamerika bali mu kufulumya Abachina era nga America tiimu eyo ekulirwa Jeff Bezos nani nono wa Microsoft ono etinyali diera bide bannange bali babiri Jeff Bezos ne omusajja Microsoft yani omugaggo oyo Bill Gates bebakulidde tiimu eyo okitegeera bebakulidde tiimu eyo kati bali mu kufuutula kampani z'Abachina kati yena nayo China eri mu kwetega eyingira endagaano ez'ekyo ng'ebiri eZambia eZimbabwe ebiriyo nabo bye bali mu kukola kati nabo waneeno no Elon Musk tanajja mu ggwanga lya gumu yaleese just satellite naye business lya Earth Metals tanaba kuliko bali basatu kuliko Jeff Bezos Bill Gates ne ba veteran naye nakugaba bano ba veteran abo bali nga bali Kenya waliwo ekyalo kirimu ba veteran ba America bawumulira wawo babeera bazimba ekyalo kyabo ba veteran ba America babeera awo Kenya kati kugaba muno bazze Congo nibateekayo sente baagala kugira mu Congo babeera awo kitegeeza America inawo diiru yaayo so olutalo luno omuzungu mwali ata lulimu ati what percentage 90% kubanga police gitwayitamu yiye otherwise senga alina kapuka percentage katono twandibadde tugenda mu police yiye ekyagundi ekyo kyebaliko muno simanyi kagamba abazungu bagenda kujja batwanirire bagenda kukola ki kubanga ebibogeza butamanya kati kyobola asikyaddamu nakubaddamu kubanga levels zetuliko sizezimu okitegeera so kakati gwe weebuuze ono yali anoonya ki ku Bachina yali anoonyayo ki ye weebuuze akabinja kannamu kakola ki wano weebuuze akabinja ka G77+1 kakola ki wano ye kakati His Excellency Kyagulanyi ebungereza yali anoonyayo ki ebyo ino okwebuuza nabagambye akabinja ka Fisadi baba kakubye kaweddewo kati tugenze mu revolution yennyini tugenda kufeesinga muntu ebyo tugenda kwogerako mu domestic policy history yakyuse bulijjo gwensabirira akyuke omusajja Kyagulanyi yamukutte bwati n'abuwunzika kati tukyali wano mu foreign policy kugambye ono mukama w'abano bamukubye ebikompola Zelensky yamukubye ebikompola oluvannyuma lw'okusinkana mukama waffe omungereza n'amuwa ebikompola n'agenda n'abikuba Zelensky n'abikuba Putin bamukubye ebikompola era n'ebyamerika nabyo bimaze okutuuka naye nkugambye poliisi eno olutalo luli lwe lumu n'olwaffe only that baagala basikeyo oli Zelensky baagala bamusike mu communism bamuze mu capitalism kati noono naye ayagala mbu adduke ave mu capitalism agende mu communism ekitagenda kusoboka
historically Uganda yebere esoso okukikola. Historically Uganda yebere esoso okukikola. Nate nakugamba bano ozanyiranga ku territory yonna. Era kyabalese emisinde nga bonna bajja badduka jambwa. Balabye Uganda ngegenda muki eggwerayo mu BRICS. Ne bagamba nedda baba katukutandike. Kyabalese. Naye ebbanga lyonna badde tebafaayo bati. Bano okwata ku state yonna wano mu Africa. Commonwealth states ziri 3 mwezi mu 2. Okitegera? Kwata munya 5 wadde nabbanja bagamba simanyi ziri 15 mu meka. Tuina oba ziri 54 African states zeka ziri 54. Naye kwezo Bungereza inako 3 mu meka mu 2. Kati kwezo 3 mu 2 Bungereza inako state eji emu. Yesinga okwagala bagiyita Uganda. Bagiyita Uganda. Eno abeera amenye omutima gwa Bungereza abeera gumenyemu bwati wakati. Bwati nagukwata nagumenya omutima gwa Bungereza abeera amaze gumenya wansi. Okitegera? Kati awo zengenda mukwatira engule mugambe muzeeyi wajjo mazeeko kwata engule eyo tugikwambaza. Twanti fe tugenda kwambala engule tuzimbe Uganda empya. Ngenda jimuwa senga akwata Commonwealth state yeno n'agiteeka mu communism. Ngenda jimuwa. Okitegera? Ngenda kujimuwa. Ng'ayise mu police yabo mwabakubidde kuba senga abadde tagala bino byemugamba mbagenda kwewamba. Kati tekambabulire ekintu kimu. Njagala mu recording mukano. Tebasobola kwewamba. Nkiddamu. Tebasobola kwewamba. Senga baali bakwewamba tebandiyingidde kalulu. Tebandiyingidde kalulu. Okitegera? Tebandikayingidde. Baali balina kwewamba before elections. Bwe baali balina okwewambira. Okitegera? Kati kino ekintu kino bakikola bati bagaana buganyi kulangirira owangula ne bagaana okulangirira. Utebera kudita. Tebera kudita eyo. Kudita kujja ojja n'owamba government ng'already eriko ng'eservinga ekisanja kyayo serving government a democratically elected government ng'eri mu kuservinga n'ojja n'ogiwamba. That is what we call a kudita. Ne bano bagaana okulangirira akalulu. Kati babeera tewambi government. His Excellency Kyagulanyi abeera wangudde abeera tannalayira. Kati obeera tewambi government. So njaga tutegere ekintu kino. Obeera tewambi government. Okitegera? Kyekiri egundi, kyekiri Cameroon. Cameroon tebannawamba government. Okitegera? Tebannawamba government. Abantu bali kukuwa beekalakasa biki? Bano baganye buganyi kulayira. Okitegera? Baganye okulayira. Ate amaje gaayo tegannakuba ku bantu kubatta. Nago galaba gegira bakubayo ku tear gas. Cameroon tebannatugamba nti numbers bwe ziti batambise bafudde. Okitegera? So bano bagaana okulangirira oyo obeera towambye. Okuwamba ye president n'agenda n'alayira wamala okulayira nojja n'omuwamba. Obeera owambye obuyinza. Kasita amala omukwasa the 3 instruments of power. Kasita amala ozimukwasa nojja n'omuwamba. Kitegeeza oziwambye zeze zikola democracy oba ekintu kye bayita capitalism. Kati essaawa eno bano okwewamba ono alina okukwata n'awamba Museveni. Naye ate kati essaawa eno wetuli instruments ezo under democracy tezina kubeera mu State House Nakasero oba Entebbe. Owinyi ddolo yalina okubeera nazo ye Ssaabalamuzi. Essaawa eno bamugenda mu kalulu instruments of power zonna zijja under democracy bazikwata ne baziwa Chief Justice. Ensonga ki Chief Justice yalayiza president. Kati yensonga ki bakugamba nti olina okufuna Chief Justice oba omuntu ali equivalent kujje n'alayiza ki? N'alayiza government eriko era yakwata instruments of power 3 n'aziwa president. So kati bino bibalimu webaga simanyi bagenda kwewamba lwaki tebewamba balinda ki? Kiki batalina? Kiki batalina? Kati ne bajja ate ne bayingira akalulu. Kyagala tutegere naffe tutegere ebintu bimu tuve mu bintu bya content. Just know how to interpret this. Mbagamba nnyo mugende musome ebintu bino mubitegeere. Mubisome ebintu bino biwandiike. Kino bagamba nze tebasobola kunkwata lwa bino bintu lw'ensonga ebintu biwandiike. Nze nkusomesa busomesa. Nkusomesa busomesa. Mukitegera? Ate ne mbagamba nti wetumala okusoma wano gwe nawe kenyini olina essimu olina data genda osome. Nze ndi teacher wa policies. Teacher wa policies. Era byensomesa nsomesa ba NRM n'aba NUP. Nze buli omu musomesa. Ayiga n'ayiga, atayiga n'alekayo. Nikyo kyenkola. So, gwe njagala ogambe ku stage ki government kweyina okwewambira at what stage? Okitegera? So, tuve ku bino bye tuliko bagenda kwewamba. Bagenda kwaki? Tebagenda kwewamba basobola gana kulangirira kalulu. Ate senga okagaana okalangirira nga bakuwangudde ne baprovinga. Kino njagala muddeyo n'eri mulabe wagundi kyagenda kitya kiba muyitani oyo omusajja. Jemmy. Okitegera?
Jemi jagala mujjukire kye kyaliyo bamuwangula n'agaana okulangirira bano ne bayita mu African Union ne bamuteekako ebyokulwanyisa ku buli kukona ne bamugamba kati waayo obuyinza kuba bakuwangudde buweeyo mwalaba kama jenga gaze muno gawamba kasita oyingira akalulu ebyokwewamba biveeko kati tebabalimba no kabulu kabuzayo myezi bwezi nga baga muno bagenda kwewamba oshigira Uina kuwamba muntu nga sitting president. Kati wenu bonna ba presidential candidate. Wenu Museveni ne Kyagulanyi bonna benkana ne Mubaraka Munyagwa. Benkana bonna ba candidates. That's why you have to treat them equally. Under democracy gwenjogerako New Uganda jetulwanirira toyina kuba president ogenda mu kalulu. Wabula tuwadde mu kintu kibayita fisadi. Nga bakimanyi akalu tikalina makulu bayita bali mu kisa mu lujja. Oshigira ne under democracy wenu bonna benkana. Bonna benkana oshitegere ekintu ekyo kati ogenda kuwamba ani ku bonna kuba kati bonna essaawa eno bonna ba president ogenda kuwamba Kyagulanyi ogenda kuwamba Museveni so sagala nnyo batuyingire mu mitwe oshitegera nze ebyo ebibuuzo bwe bityo nze basibyaga kwanza ebyo sibasomesangako nze nabagamba democracy kasitaggulawo bwati tuba tugenda mutambula oshitegera tuba tulina omutambula kubanga olwedde abeera guddewo kati ebyo mulimu mbu simanyi bagenda kwewamba bagenda kola ki kudiru ki sebe temudamu na kubira obubuuzo ebyo tutunulidde ekintu kimu protest vote je tutunulidde tugenda mu kuba akalulu tukabanje kubanga results tugenda kuba tuzimanyi kati tunazimanya tugenda mu forcing oli okulangirira ebituufu kati wano mukati mu kumuforcing okulangirira ebituufu tokkirizamu element y'amagye togikiriza tebujja kukola kavujo teri babuwangudde dda Obuchina babuwangudde dda Abachina Abarasha babawangudde dda otherwise senga bano Abachina n'Abarasha babadde ku gundi akalulu ako mwandikalabyemu tiyagasi n'amasasi kubanga bino ebyabano bya tiyagasi n'amasasi mwandikalabyemu ne bano batya ba Democrats babatya oshigira babatya ensonga kiti muli kati ya gas ne basumula akakebe kati ya gas Kyagulanyi n'agamba nti kati kagweredde wano werubalukira kuba you are blocking a democratic avenue kati obulabe mbateekako embeera nga batandika okuvuga bitanka byabwe nga bivaawo nga batandika omwoyo mukiri atandika okwebwalabwala ngadde ebbali nga mugenda kubanga senga ono agamba nti kati bikoma wano mumbulookinza okugenda okubalaale nti kati biwedde bannayuganda musituke Bungereza n'Amerika tegira activatingirawo oshigira kati ensonga lwaki nabo begendereza nnyo bano bamanyi ebintu bye bakola babimanyi oshigira bamanyi ekintu democracy kye kitegeeza just mu bannayuganda mwe mutabimanyi oshigira nkugambye His Excellency Kyagulanyi okumuyiseeyo mu nsika ayitayo ng'ayagala abeera ayagadde naye nakeera ku makya n'abagamba nti mpita wano tebasobola kumubulookinga ayitawo lwaki senga bagezaako okumuziyiza n'asumulula tiyagasi bwati n'asumulula nga ono ali serious n'abagamba mbukati ebyokuma emirembe tubireke twerwaneko ensi ba Democrats bonna basumulula busumuluzi kubanga ki you are blocking the democratic principle akaluka ne procession zonna zigwa mu democracy n'abagamba musome topic eyo nene mugende mugisomeko mugitegeri kwanza ekyenzi neno nkwako katono kati ne budata butuvuga speed era respect kaya respect lero kaya yatwakisiza oshitegera data atuvuga speed nenda bagamba embanku mazo okusomesa genda yo nawo osome ebintu bino je biri biwandike revolution eno sife tugisooseemu ebaddewo zaaliwo sife twabidesigninga bano be babidesign aba Abachina bombalaba baaliko nga badesigninga abataano bafuke ba permanent members abachi aba UN ekintu kino baaki creating nga bamaze okukuba Germany mu Germany ono abantu bano baali bakwataganyeeko ne obuzibu bwabwe baayawukanira kuleeta police kyegenda okufuga nga bamaze okukuba Germany bajabuluza tufunye East Germany ne West Germany kati wano mu kugira okuleeta police egenda okufuga ensi awe baayawukaniramu nga bano bagamba survival for the fittest kati bo America n'Abangereza America by then America yali tenajja nnyo ku gundi kwa America yagira waneno after the second world war nga mazoba ola sente then nasaba permanent seat ku UN wamala okusaba permanent seat ku UN nasaba negundi nagula ne shares mu colonial states eza Bungereza nagula mu shares oshitegera era okuva kwolo bo batambula bonna wamu oshitegera ekintu ekyo kati
bana abantu bano ekyabalemesa okukwatagana bali bagamba survive for the fittest naye ate nga bano bagamba waliyo inferior race etabeera na mundu yo tugenda gikolera tutya mbaga tugende nga mu kalulu kati awe bayawukanira neyo meeting bonna bagirimu abatano bonna baaliwo okitegera era nkugambe nti olutalo lubeera yonna mu nsi buli nsi gy'oyagala n'emiiti bano babeerawo naye olwa Uganda lwakonye edda side y'abakapitalist abakomunisiti babafubutudde dda otherwise senga babadde balina amaanyi olutalo eyo gundi eyo ne kuddita mwandigirabye nga mulaba nti bano beewambye nti wana ne bateekawo wakavuyo okitegera ne babalaga nti no beewambye naye olwokubanga nti abachina banafu nnyo be baleeta tebalina kye basobola kukola yensonga ki democracy is taking shape is shaping kati bino ebintu bali mukola bino just mwe banansi bwe mutawana babbiye kalakasiza mu lwaki kati obitunulya bino fe tunulide system gundi wali bikyukira wali akalulu konna tukayiwe okitegera oyo his excellence Kyagulanyi n'akeera ku macha n'abagamba kati mutu blokinze kati biwedde werubalukira basituke kubayo bokubye kubanga already ono yakuba da countdown ye yatandika do musango mu ICC je guli ndoza mabiwulide nga byogerako neyo oba yabadde ene wanabanja yabagambye abasirikale bati otukwa kubanga bakimanyi nti mukama waabwe twamutwala mu ICC ate nabyo tubazaayo batandika da countdown yatandikira ku 2021 omusango twaguterayo countdown yatandikira naye Kyagula his excellence Kyagulanyi n'akira ku macha n'abagamba tikati mutu blokinze kati twerwaneko mulaba ekidako eno Uganda tugifunda mu kadakiika ako mushigira kyova mulaba kasitazi vaako nga batandika okweya nga mumbalaba batandika okwesega ate mu kubano lale biki buli wazivaako n'abagamba mpita wano tebawondera naye mu 2021 basumulwanga busumuluzi tia gas na masasi ne basumulula ne batomera waki tebabikola kati yakakiba kola emirundi emeka era bamutwala ayagala mushigira oyo kansime ina obusungu mukwana ankujjeoko kale olekerawo okulaba okwasama kwange kuba kukunyumira nti polisi eno ekola nga weeyina okukolera kati bwete weeyina okubeera kati era bakola ekintu nabbanja mwamulabye olwasuddewo helicopter abagambye ze nabadde nina meeting zange ze nabadde nzizeemu kati ateeka ne polisi olwedde emaze ofulumya ekiwandiiko mu 2021 mwabirabako nga polisi etomedde abantu nejja nekola statement bateeka bintu kuliko digezaako kwewozaako nabagaye ebintu ebigenda mu maaso natebabiwako kuba polisi ekimanyi temulina kyemusobola gikola mwe bannansi oba yeewozezaako bateyeewozezaako temulina kyemusobola bakola naye waliyo eri abalina kye basobola bakola nabagambye akalulu kano bakatandika ka auditinga from the word go ogamba nti kati tutandise nga audit yaabwe etandika they are auditing everything kati babikuggirayo wali ku final kufukulasi tebabikuleetera kubanga bano mbalaba bano bakapitalist bano mbalaba bakubi kyekituufu bakubi tuyinza okuddaana ne tubazaala wanga tunalaba reaction yaabwe naye tubalaba bwe nkugaba byonna byenkusomesaako stages zetugendako senga bano tebagende mu dialogue genda Congo ogenda zira baweeziri Congo weeziri byenkusomesa byonna biri active mu ggwanga ly'e Congo naye ate n'ebye Congo nabyo basomesanga nga nabyo mubiwakanya era nga bamba bagamba otaluddewo tasobola kulumaliza naye bagamba factors ziri ezaleeta biri si ze zino factors ezibadde nga mu kalulu kali ketubaddemu si ze zino kana akalulu kali serious kubanga kalimu okufiirwa interest tetugendangako mu kalulu nga mulabawo naamu nga weeri tetugigendangako tetugendangako mu kalulu nga mukalabamu G77 tetugendangako mu kalulu nga Uganda member wa BRICS tekabeerangawo kano ke kasoose tebibeerangawo okitegeera kano ke kasoose naye weebuuze lwaki elements zino ziyingiddewo tetubeerangako mu kalulu nga abafisadi democracy akabinja akabuzaabuza bakakubye ne kawanika n'ebigere tetugendangako mu kalulu nga ba independence bonna bava mu opposition akalulu kano simanyi bamwakirializinze ba independence bonna abazze mu kalulu kano bava mu national unity platform bamakadi beba independence abazze nga bakulembeddwa chairman Musiri David kino omuganda kyagamba mbuse busiru wene enjoka omusajja azimbye political career nze abantu bannumye naye Musiri David annumye kuba political career ye agikutte n'agiteeka mu bitoomi w'ebbubu n'agamba mu mpaaka sente neeriire nze nakuggyeko engalo Musiri David
okujjako okukolawo obulabi wabula ze nkwagaliza political career yo njagaliza ekiwumula ekyemirembe kubanga gavumenti ne weenaalikyuka Musiri David will never be the same. Tagenda kubeera kyekimu bagenda kumubrandingako nga hypocrite. Ebyo brandi bampuga gye bali mu kukwasa abaana baffe. The new political elites abajja. Brandi gye bali mu babrandinga yaba hypocrite. Era Musiri David ye chairman. Bwelinda ne gavumenti eno ne weenaaba ekyuse political career ye ewedde. Just mark my words kubanga kyetulimu nkimanyi ate nga tasobola nakukwata wadde okwesembereza ku kifo ekyokubiri. NRM mujira waweri y'amaanyi egenda kuwangulawo. Nupu weri y'amaanyi buli watadde candidate nga y'amaanyi wa Nupu agenda kuwangulawo kana akalulu kagenda kubeera mu side yes. Kugambe NRM edda mu opposition Nupu edda mu government. Ye government eddako. Tutegeera ye government eddako. Yensonga lwaki mulaba ne bano abanene mu NRM okuli ba Sodo okuli ba tumwebaze okuli banene babulola bulijja batagala kwesimbawo bazze basobola okuprotectinga interests zaabwe nga bali mu government yakyagulanye eddako kubanga ye yabagamba tagenda kubatulugunya agenda kubalekola ki ajja kubasonyiwa otegera ekintu ekyo kati bo bonna beesowodde bazze mu politics kakati ate bano bana batumbaavu ate bo beefuulamu bagenda mu opposition mbagambye akalulu ketugendamu kagenda kubeera ka side yes ulaba manvuuli kola bwoti kyovula ba NRM bonna kati etegedde nti ebintu bya serious jukira luli bulijjo bajjanga ba NRM independent leaning Ndilera Anita Amongo ye nature independent mbo ajali ani opposite omulaba ali mukulwana bulwani asaze wasu alina okuswaluka yenna ajje mu buli candidate yena asobola okufuna cha ani opposite naye tuli twagenda ngo okutuuka wano nga NRM inaba ani opposite nga bawera n'ebibiri nga bawera ebibiri naye kati bali mu kweswaza mu internet yavuddeko simanyi network yagenza okuddako okolotye eno statement y'ekisiru muri wa electoral commission eno statement yogikolotye ddala olina amagezi oba fe basiru. Iyo statement yeyo ngojiwa abantu ogenda kumoti akalunga network evaako mu nomination. Iyo statement yeyo ngojiwa abantu biyeyo Anita Amongo yamuyisizaawo nga ani opposite ne tayewa ziyo statement yabayisizaawo nga ne kuba president network yaliko naye ate kuba MP yavuddeko Anita Amongo asobola okuyitawo nga ani opposite naye luli twagenda ngo tuuka wano nga bibiri bonna bayiseewo bibiri kati Anita Amongo atya challenge okudda mu bantu kwa bamanyira kaweweevu batumu baba abo batayebwa bamanyira kaweweevu okitegeera so gwe nyongera okugamba mu Uganda yeyo tugenda kusigaza opposition yezi bili NRM mu opposition national unity platform mu government wetulaga yesonga lwaki sawe eno kikunyonyola lwaki ba independent bonna their NUP leaning ensolima zebali batuzimbiramu zezizenga independent genda yogwe mentioningira wa NRM independent yazenga ne Theodore Sekikubo nete tumulabyeko nga nominatinga okitegeera nti tumulabyeko nga nominatinga Kagabo tetubalabyeko nga nominatinga abagamba bonna nti bajjanga ba independents balbo winze down okitegeera kakalu tekabeeranga uko mu Uganda tekabeeranga wo asiya aliwa yenna nga siramulabi muna Uganda international community mweri febanga nana tubadde tutambula kuita international intervention twagala akalulu akaddala musigera twagala akalulu akaddala asiyo tanominate nze asiyo apio asiyo tanominate nze bimaze ne bamunominatinga nze wenzijide kumbewo nga tanominatinga simulabyeko era statement zendabye Anita Amongo ne Thomas Tayewa bayisewo ani opposite yes taba nominate nze bali basazewo okuswala nkugambye kati okufunayo ani opposite wa NRM bayina okuswala bayina okweswaza okitegeera tiba nominate nze okitegedde naye luli tubadenga tutuuka wano nga bayina ebikumi byabwe bibiri ani opposite MPs abona bayisewo kakati zine embuzi zine eza midwa card mu NUP wabalala wasimanyi bayizo kwanga bali babazimbira mu buzimbi nga batimu mpuga naye Musiri David omusajja gwe nalabako luli 2021 omusajja badde akulya institutions zaffe baba mutemedde mmeka mukama Katonda yamanyi naye kali yajonenedde wabi kubanga tubadde tugenda kukola combination wano nze ne Musiri David mu politics awo Uganda badde jakka ate nga twagala wali ku international scene
tuyoke tuyiribe waneno buli kijja ku international akati international avuddewo kati simanyi kasita nsigaza nambasa nsigaza nambasa na Lukwago sawa Nupu erina amagye kyalina amagye Nupu ekyalina amagye g'abaana Silivia Namutyaba oletawo Dr. Shama Sava yayagala bwa kansala otagala eno ku ntebe nnene wali obuzibu bwe tayagala ntebe ennene naye senga naye abadde agala eno kuba MP ne tukyankalanya ensi babadde bajja tuwulira okitegeera babadde bajja tuwulira kuba 2030 nzija sebo Sava ngambo yagala bwa kansala osokera ku bwa kansala kati obwa kansala mbadde nkusubira nti ogenda bujjako kati yes Magala Umaru okitegeera naye Nupu ekyalina amagye sebe kyalina abaana ab'ettabbu NRM ekyalwanira bakadde kitegeeza nti akaluka 2031 NRM tegenda kuba na bakandidate kubanga egenda kuba ezimba buzimbi bano bakadde bagenda kuba bavuddemu kati opposition egenda kuba ezimba buzimbi kati Nupu eyoke yingizeewo ziri bali ab'ettabbu Shama replacement ya Namboze enzija mukono tujja abaana b'emukono tujja obase ekyo Honorable Ssenyonyi andekeremukko nina ebyo ebifo biri bentunudde amaaso bwenti Honorable Ssenyonyi okundekeramuko oba Honorable Namboze ampeemu soke tuyiribyemukko batuwulire mukitegeera ekintu ekyo soke tubayiribyemukko batuwulire naye gwe ojje ku last minute ng'olwanyi era naye simanyi abalidde baana bano kubanga sengo ebintu bino biraba n'omuzibwe weebati obiraba bwoti n'omanya nti kati bano bagenze omusajja ekyabatandise ebibiina ebyo kujjanga ba president naye batuuse ng'amanyi gabo ekyatandisa DF yali ayagala amanyi president era n'akola ne zituwa ez'obwa president okitegeera ayagala kubeera president owa PFF chairman Lukwago yali ayagala kubeera president owa Ecological Party yatugamba owa president abusobola what went wrong kati gwe nga tebannakuwa sente kugula kono na political career manyi maybe anyway n'obwavu buno batulumisiza nabo it is another element but obwavu is not a big deal banange tuli banaku ani inze wonsala wano ndi musayi gwa Nupu inze wonsala bwoti nvamu Kyagulanyi Ssentamu Robert mwenva bebinvamu okitegeera ate nze ndi timu Colonial Monster ndi timu Bungereza na America inze babi nate balungi China just akabanga akatono ke batu badde katenga badde bekweka bwekwesi njagala mulabe kye batukoze mukirabe Bungereza eyo yatukwatamu omwaka gwa 1894 emyaka egisoba mu bisatu tulina Bungereza kiki yali ekoze in fact n'ebintu ebiri mu ndagaano byatwalanga biri mu ndagaano Uganda nabagamba ine ndagaano ne Bungereza okuli emigga ensozi n'ebibira bya Bungereza bibaddengawo ebbanga ddene Mabira Forest yabaddewo akabanga akatono kana abachina ke bazzeemu kano ekitawuza na myaka 15 Mabira Forest bagisanyizaawo Mabira Forest yasigala ku ngulu bweti naye wojingira munda mulimu bikajjo oye mu China Lwera n'olutindo lwagwamukko bali mudduza obuza oye mu China okitegeera njagala mutunuli abachina kye batukoze bano ola eko Mungereza nga akutte mundu agoba munansi kutaka wali mulabyeko inze ndi timu Colonial Monster inze ndi timu Bungereza they are bad but when you compare them to Chinese they are better respect my Nazara yensonga lwaki nze olunaku nabagamba nze lwe namulabanga agenze mu America bwati nengamba ya ono awedde olunaku okwolwo enafukirawo Minister of Foreign Affairs olunaku lwe yagenda mu America bwati nimanya ya olunaku lwe batujjako sanction eza Bungereza namanyirawo come rain come sunshine Uganda must change bali bakamalo tujjako sanction bakyusizawo ambassador wa Bungereza ne bajjawo oli abadde asinika nabo ne baleta Shazini atasinika Shazini lwasinka na Kyagulanyi tufune ekifaananyi nga Kyagulanyi agenze nga His Excellency Kyagulanyi agenze Bungereza awuze ndi team Colonial Monster nenkuba mu ngalo ne manya nti akalulu teriti ya gas nengamba kankozesa omutimbagano omunene ogwa Saba Media mbagambe 2025 temugenda kulaba mu katulu kutia gas mu kalulu na Bungereza zze okitegeera awo sivaawo so nabagambi mu Uganda tuweeraliikirira
just organize. Teri agenda kujjako internet. Taliyo. Teri agenda kwewamba. Wabula ekintu ekiriwo baagala kugaana kulangirira results balabe kiki tusobola okukola. Tukibalage kye tusobola okukolawo. Nabyogera mushe, nabyogera. Nembagamba teri tia gasi. Kati awo ne kujjako kuno ba professor Pato yalagawa. Professor Uganda. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.